Aba Allied Health Professionals Council nga bakoleddwa mu Michael Kayize kyawusi na habi n'abale bakolemiddde mu kikwekweto nga kiride mu disitulikiti okulirya Ntoni Lwengo ne Masaka erukakana nga basabasonga 15 bakwatiddwa n'obulwaliro bwabwe ne buggalwa obwedda buli batuuka basooka kubuuza basawo obuyigirizibwa ne layisensi era amanyi olutegedde nti ekikwekweto kigenda mu maaso babuze obulwaliro bwabwe ne babulekawo n'abalwadde. Omusabaze tumanyi wolaze gwe wakufunye ebyobuzima yafulumya sami batandikidde ku kijja bwemi medical clinic mu kibuga ky'e Masaka gye basanze nannyini Emmanuel Lubowa ng'aliko abalwadde bajjanja bakyuka obulabi abakulu nga batuuse n'alagira abalwadde okuddayo eka wano akulidde mu Kikokolo Kayize amubuuzizza empapula z'obuyigirize n'ategeeza nga byebazimubbako. This is a proper quack who has never gone to school. A laboratory technician who cannot state a principle of grammar state. Wano awaliziddwa okumubuuza gy'asomera obusawo n'amugamba nti yali Kampala Paramedical School y'ebikutu gyafunira diploma mu byakubira omusajja n'afuna certificate mu kujjanjaba okuva ekyotera nga yiwandiisa mu kitongole kino. Embeera waliza Kayize okumunoonya mu sisitimu nga taliemu ekyongedde okusajjula embeera. Lowa Matia, Lowa Fred, Lowa Enout, Ronald, Lowa Ryanel, Lowa Henry, kakati gwe olwa. Kubanga nze kati system nkikebedde teri muntu gwe babbako mpapula n'atuula. Bafuuzizza eddwaliro nabula kabuze kata bagowa ekikolwa obukyafu obadde mu ddwaliro. Embeera bw'eggayigayire bamukwatira bamutwala ku poliisi e Masaka. Eyongedde eri Ntoni gye baggukidde ku ddwaliro lya Central Ubeni mukkirize Nancy Nkuhuma era nannyini lyo Irene Nantongo olumubuuza obuyigirize bwe n'egye yasomera naye tabadde mu bina baleetera empapula za mirundi 3 nga kuliko amannya nga njawulo n'akafaananyi ke abalala olabye nga bikaaye beeganye okubeera abasawo wabula nga kino tekibataasise ne babakwata. Kati Tembo olwaleero okukwata omulundi ogwokusatu. Kayize ategeeza nga baludde nga bafuna okwemulugunya okuva ku bantu bitundu bino ng'abasaba b'ebicupuli beeyongedde nga bukwe kusalawo okubakwata. Ategeeza nga ekikokolo bwe kyagenda mu maaso n'alabula abo n'abeerimise mulimu gw'obusawo banoonye ebibanja awalala. Basoma bangi abadde bazzemu okuyingira omulimu guno tufuna n'abalina amalwaliro agatalina bisaanyizo. Mu kikokolo muno ne bakwatiramu abantu oba abasawo abawerera ddala 15 nga tebalina bebogerako ababadde balina bebogerako nga tebalina layisensi ebakkiriza kukola busawo. Yona Nanyemo yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.